bannange bannamakinge balamusizaamu nnyo akensuso ate ne bannakampala okutwaliza awamu ba division councillors ab'enakawa manyi omulimu mukola gwa Ttendo ab'Erubaga Central Division Kawempe wamu ne Makinge betukola nabo emirimu ne bannakampala abawa omusolo abasuubuzi baffe mu Kikuubo mu Kiyembe wa Kiseka wa Lutalo bannakatwe bannagaba manyi ndimwe muyimirizaawo ekibuga so mbalamusizaako nayekkiriza kumpi nkisaasire omu ku bantu bange ate bannamakinge agabe emirimu mukwano gwange papa isakise bakola maama omulyango gw'ejja n'ogumu ogwa maama gwaggaddwa era wenga wano ngenda kwegatta ku bakungubazi tulabe nga tuwerekera maama era nebaza abantu mwenna ababeereddewo misaaki n'abantu mwenna abafiiriddwa ab'enganda zammwe salaamu ya muganda wange Hussein Kyanjo etuuka abalamusizaako salaamu yeetuuse nabifaanananga ebyo bannange bannayuganda bannakampala amanya Alhaji ogogedde bulungi kuli oyogera ka Alhaji nze mba ntebenkedde wakubanga nkwogera naye nga sikategeera bulungi Alhaji tekalina nnyo kasigala Alhaji abamu bagamba mbu Alhaji abana abakyala abana abasatu ebyo bya abe mukibi Alhaji okwongerako bwongezi tekaliko olwokuba ogenze Makka naye kwongera kuba ekyo okuggumiza ekyo ogumiza kya Haji kubanga gino ebya mmeeya bingenda bivaako era kisinga otukozesa ensobi bwe kuddira ekitiibwa ekyo nekikuyingira mbongo ekyoba meeya obwa meeya ndi meeya ndi MP naye kiri ekya Alhaji ngenda nakyo ne ku kabbuli yange basobola okiwaalika togenda kuwandikako mbwa yali meeya ne ku kaseera kali tuwerekera Alhaji oba ndi banvudde ku bwa meeya oba ki naye ekyo ekyo ngenda nakyo kasirye ngenda nakyo nganda so mugenda kuziika omuntu oyo nga wa kibiina kya umma so omuntu yenna akolagana nange ate bwekuba akolagana ne Alhaji olwo toliba wanu kyonna ekiribaawo mudipi kati lwaki otwala ebyo nguudo gwasaba abantu ssente okukola enguudo osaba zaaki lwaza abantu ettaka obajjako lyaki eryobwereere ng'ate mulina ssente ezigenda okukola enguudo ekisooka njagala okwebaza omukisa guno Ssaabasajja gwe yateekawo okulaba nga okulabisa ensi mu byobufuzi byange sinze munnabyabufuzi olwokuba ntaddeko akakofira ka people power njogera eri kamera sinze munnabyabufuzi asobola okugenda mu kalwaliro ekawaala neneerwaza nenekubya ebifaananyi nti ndi Nairobi ndi munnabyabufuzi owa ddala waliyo abakola ebyo byogamba ndi munnabyabufuzi wamu ne bakansala abange ab'Emakinge okuteesanga ne tukola political statement naye ate ne tubakola bye tuyisiza mu kanso twabadde ne kanso ku lwokubiri njagala obeebaza ne sipiika bakoze statement eya muganda wange okubonaabona kwendika Emakinge lwa Alan Sewanyana taliigo ayina ebintu bye byakwatako nange nangulubizaamu naye nga bituuka kugulaawo nga area MP nanga meeya kino nawandiisa ebbaluwa kigoberere bakansala bagikoze naye babaddeko kye bayise nakugamba bwe nawangula obukulembeze nga sinnalayira nakwata ekkubo nengende wa mukadde wange Sebaana nenvaayo nambuulirira local government efaanana eti nenkwata ekkubo nenvuga emmotoka nensaba ayali meeya w'Entebbe nali negomba obukulembeze bwe Dipo Kayanja nampa appointment netutuula ennaku lunamba ambuulira emirimu gya local government ne parliament n'ebyobufuzi byaffe bino chapu munange wenda Kaseke byayita bulingi kazi wenda Kaseke yani Lutamaguzi mwagala nnyo kubanga akubuulira ddala ekintu oba omwagala oba tomukola ki tomwagala omuntu atandambula ne mulya nnyama njagala omukulembeze oba executive director oba lord mayor oba omulala yenna alina obuvunaanyizibwa atali bana bakola bulingi ajje wano ku mpewo agambe nti package gye batuwa aba World Bank ebeeramu compensation y'abantu mulya nnyama n'agirya ekisooka Emakinge teriyo contracts committee wadde egula toilet paper wadde malamu eri ku stewall World Bank sente zetuwa government World Bank wetuwa sente government ebeeyiro tuwa sente za compensation okuliyirira abantu bwe bukeera ku makya ne batugamba nti kati tulina programu ya World Bank egenda kukola oluguudo lw'erukuli oba okitegeera twogera nno neyo ku project enne kuba waliwo n'enguudo nga World Bank bakugamba tugenda kusiftinga
septic tank tugiza n'ogitulaga weegenda tuzaawo ekikomera kyo tuzaawo access road tukyusa amasanyalaze tukyusa n'amazzi ezo ze zivaawa ezo zibeera mu package eyo gye babaleeze sinze ne mu ndagaano sigirabanga nako ne ku contracts committee ya Kampala simanyiiko nali manyiiko Lord Mayor yali alooze Edgar Bwambale nga director wa kesi football nagwe mmanyira nze omulimu ogwange bwe natunula obukulembeze wange mpinga njagala mbeere nga atuse emyaka egy'ensanvu nga bannamakiri bagamba akasajja ako katukolera nga ndi mu kkooti eyakawembawemba kuba buno omuvaako mpinga tugenda kuva mu bukulembeze muno abaana ba Buganda na Buganda ne Kampala efaanana bweti naye nga tufuna emmotoka empya ogirabye gye nnina nfuna omusaala bannakampala bawa omusolo omungi gwe ngenda okubuulira ne tugamba nti trading license twagala miliyoni 2 abantu ne basukkamu ne bagamba 2.6 mu bulumi bwe bayina gwe kyongamba nti mu district e113 oba nzeerabidde Kampala yo yabaaki natunagamba mulya wakiso abafunabo obunyeebwa bwe buti batuula batya so ekyo kyombuuza sisobola na kubeera wano okujjako nga akawompo k'omuntu siggwe tekakola kaliisoliiso nanyambako bannange muweeyo ettaka gavumenti ewulira naye nzija wano ne ngamba bannange mumpe ettaka gavumenti ewulira nentambula ku Lukulu road kuliko jajaawo ng'agenda ku Mat Hotel najja mu meeting kuliko First Family Jovia Sale balinako ettaka Moses Byarubanga waliwo Jenoka gundi simanyi ono ayafa bonna ne mbasaba nenja sente zaabwe nenkunumba bwe kijja magezi naye ati kyetulaba n'abantu bennyini b'okulembera kye bagamba abantu b'ekulembera kubanga mwami Mulyanyama oba Kasiri oba Nganda kye naakozesa ononzikiriza nti oluguudo lwe tugamba okukola olwedde lubeerawo ng'era luyisa emmotoka naye ng'embeera yalwo yembi kati ne tugamba nti tugenda kukola luguudo ate abantu bagamba mumpe ku ttaka nze muwandiisi w'akatabo nze nsinga okukategeera gwoli musomi okay hadithi fe musiramu egamba eva kwani Abubakar Abihurayira eyo project eyokusaba abantu ettaka nze nagitandika mu Uganda nga gavumenti erese sente si zange kubanga webawuza World Bank era gavumenti yesayininga Lord Mayor Robinze mukitegeera kakati bwe bajja eyo program nagitandika ne Jennifer Musisi enguudo zino why is it so amazima gali nti project zonna zetulimu eza Kampala kyenvudde nkusaba abakulira Kampala bali babiri ye Lord Mayor ne Executive Director Mchala Kisaka njagala bajje batangaze eggwanga nti sente z'okukompasetinga abantu weeziri nze neddire wange entuule wona alaba ye ekikolebwa mu Kampala sente z'okukola omwala guno ogw'ennalukolongo zaaliwo naye ng'abantu bazimbako tewali kibasasula abazimba ku mwala abo be tuba twagala era ekinfudde ow'enkizo kwe kugamba abantu nti sente weeziri ne tutuuka okugamba nti abatuwa sente ziriko condition ziddayo nga tewali kitambula we nasitukira nenoonya muganda wange kyanjo mu bulwadde bwe n'abataka abamu ne tutandika omulimu ogwo kwe kulaba Lukuli kwe kulaba Kirombe kwe kulaba eryewahamu eggaba kwe kulaba Gaba bypass kwe kulaba Ekatwe kwe kulaba awalala wonna twogera ku compensation ejja ddi kubanga nakugambye nti oluguudo olwedde lubaawo naye ng'embeera gye lulimu yembi kati tuba tugenda kuliyiriraani enguudo ezo z'olaba zajjawo lwankulaakulana era obuyinja bw'abantu obusinga buli mu nguudo wakati obw'ettaka kakati ne wabaawo enguudo ennaku zino ezikolebwa kyova olaba nti abakulembeze tulyazaamaanyiza nnyo bannakampala enguudo ezo World Bank weekuwa sente baagala oluguudo oluli modern tetukyakola pain killers nga mukwano gwange gwe nasikira mbigere yajjanga n'ateekawo ka kolansi ngaokolaba esalaama n'agenda bakakola mu Kyogamu eyo bagiyita pain killer kati tukola oluguudo nga lugenda kubeekawo okowe ng'amazzi gayita wansi nga tusobola n'okusimbako emiti nga woolaba oluguudo lw'e Bunnamwaya nga woolaba oluguudo lw'e Lukuli nga woolaba oluguudo lw'e Makerere ne Golf Course kakati tutuuka ekiseera nga ba consultant ne bapeginga nga tugenda kuyingira mu kikomera kya Mpinga oluguudo lugaziwa kubanga enguudo zino tezaaliwo ezimu zajjawo lwankulaakulana zibanga za bigere naye nga buyinja bw'abantu kati etteeka ligamba era omuntu oyo olina omusaba
era ebiseera ebisinga bagamba nze mmere akayinja kange kali wali olwo buli lwokola oluguudo n'omuliyirira si kumuliyirira era ettaka lye lisigala nga ttaka lye naye tuyisaawo luguudo naye olwokuba nti omuntu propaganda ono atambula ogenda ku kyalo nga babagamba bagenda tusasula mugulewo n'akawunti okugeza nagenda eruwafu ng'abasooka ngera bino wobiwulira bakozesa omukisa ne bagamba sente weeziri yakoma ku sente weeziri abantu ne bakuba enduulu abantu bajja 3 nentandika okwogera nga teri yanjogerera nayogerera essaawa 3 nga mbuulira abantu kyekigenda maaso lwaki twalikoze luwafu okukyusa obulamu bw'abantu poloti zaffe olina ngamba nti kati abapangisa ogenda bakola otya ne mugamba nti omupangisa ye ayagala okutambulira mu mbeera eno ng'agenda okukola ku makya omupangisa sente zakozesa ku luguudo luno ne fanica we zezigenda okuba nga ziyingira mu kintu ekyo nenyonnyola abantu naye wabaayo omuntu yenna nga sente weeziri bajje basasula abantu nze ekinnuma katonda yantonda mu local government buli wempita ekatwe nendaba ekinya sagala kumpita mmeeya mpinga ng'enkuba yatonye n'ogenda kwano kasaawe kasende wano kulukuku oyinza okulowooza ddala tufuna omusaala n'emmotoka ennungi n'oyita ebbanda n'ogenda ebusega olaba busega awo ku kkubo mpinga n'olubeera mu kibuga ky'e Masaka tugenda okuziika namayanja ng'asimbye ebikondo by'amasannyalaze n'emiti nga Kampala afaanana bw'ati ekyo kyokka kinnuma muli omutima nga mpulira omukulembeze agamba Mulyanjama biki byakola abamu bagamba mbabbako sho enguudo ze bagamba kituufu nange mbawagira naye paka ddi oluguudo lwerukuli ayali minisita yali Betty Kamya ye ayigigi yalina okubulirizwako Mulyanjama ye ayigigi yabeera mu Kampala nga tetukwatagana kati ayigigi tukwatagana yabeera mu Kampala nga minisita kati kyokumubulirizako kuki ku luguudo lwerukuli ate bagamba Mulyanjama ati Mulyanjama yaliwo kati ate nze nsaninga contract nze ebyange bikoma makinde ne bakansala abange nga tusabye ettaka ne Jennifer Musisi wetubanenyeza tuwemuba musaba obululu ebyo temubitugamba wallahi nze ntya Katonda nze ne bannamakinje bakimanyi bwemba nsaba akalulu nze kati nze mmeeya agenda nensomesa abantu omusolo nenkubulira amakulu ga property rates okimanyi nze nabagamba n'abantu nti obwannanyini ku ttaka lyo wekiba kyetaagisa funa ekyapa ky'emmengo kubanga mmanyi ababbi bajja kujja nga tolinaawo kawandiiko olina ndagaano omukyala yadduka nayo omwami yadduka nayo kompyuta toli mu sisitimu omukulembeze omutuufu yakyusa mindset y'abantu omukulembeze omukyamu yakuzanyira ku bwongo waliwo emizannyo juzi nadde ndaba omuzannyo ku Bati Valley nga gulimu message tugende nga abantu nga batuwa message tetugenda kubeera mu Kampala olaba luno oluguudo bayita Sentema oluva wano paka Egundi ddala gobanga oli mukulembeze nga oli mu Kampala genda ewaffe Salaamu teri mulwadde abasawo bangamba teri mulwadde ng'emmotoka evudde Kibuga atuuka Salaamu tulukayaniramu ababba ez'enzige baliriddawo mwami Museveni ku lunaku lwa corruption day yali kiriya n'agamba Betty Kamya yali ayigiga amuwadde ripooti n'amugamba ebyo byoyogedde byali badde bituufu naye bano ababba bazimba wano n'olwekyo lumaleyo twasomanga complete that sentence njagala gobyeyogerero n'olwekyo abantu balina okumanya nze njagala nnyo okubuuliriza nze muntu ne bwogenda ku sitewola ayinza okumala emyezi 3 nga sirinnya eyo kiri on record naye wano abantu bekangabiriza naye nga wagenze mu korido mulaba oli ng'ayingire wa executive director ayingire wa deputy director abantu nayoki ate ne bajja mu kanso ne bekangabiriza oyo si ye Mulyanjama era nze bwe banjogera ne Kisaka mugamba Kisaka Jennifer yakola kino okimanyi nti abantu batuuse okujulira Jennifer naye ngomanyi Jennifer gw'ojulira tufaanane nga mwami Museveni abantu bwe bajulidde Obote ng'osanga omuganda agamba naye Obote wano teyatuukawo abantu bajulira Jennifer Bobi Wine gwe yayimbamu n'oluyimba pulezidenti wange ntugambire ku Jennifer ebinnya biringanga biriko saponsa yemmwe temwebuuza disitulikiti y'e Wakiso ey'e Masaka bo tebalina batawunikiranka babatawanya bakaawo batuula ku ki ali haji era mmwe bwe tujja okwekwasa
kubono Kampala yadde goli we Makindye enteekateeka weeri nti tugenda kukola kino ne kino ne kino katwogere ku nguudo z'osinza okusimbako essira ne ssente ne ziragibwa nti ziizino ugwe ugadde oli we Makindye naye ate ow'e Kampala eyawamu Lukwago najja n'atugamba nti ebyo ssente baabaliridde ekisusse banoonya kubba nzikiriziganya ne Lord Mayor kati olw'okukola kunaabaawo ddi nze ngamba tubuulirize kati njagala okubuulira Lord Mayor executive yakolera amagombolola ekitabangawo n'agiwa ambulances 2 twafunyeemu tetwagifunye mwagifunye tetugenda kubuuliriza Salama Road yali badde atandika ne Luwafu okubuuliriza ne kujja ayigigi n'abistopinga olw'okukola kubeewo ddi tutandike ezenzige ziruwa lwaki ojuliza ezenzige ezeddwaliro ziruwa nze nange ngamba batuufu okubuuliriza naye oluguudo lwolukole ki lukolebwe kubanga prosesi y'oluguudo etwala emyaka egi lukolebwe such that bwe zinaabanga baabala ssente bazizze naye ng'oluguudo lukolebwa okay nze egundi yange kubanga Lord Mayor naye kyamubuuseeko okulaba ng'atwaliga ambulance emu n'agamba nedda mulina okunnyonnyola lwaki eri emu nga twasaba 2 era n'atugamba bammeeya ambulance zirina kubeera ku division izaawo wembeera nze nkayana tugenda muki kubanga bano betukolagana nabo batugambako eddwaliro mu parliament ne tukayana weeriri eri erubowa special zakazibya tulaga sente z'ebidiba ne batugamba zino enzige ziyinza okulya ekyalo kino mu ddakiika 2 twagenda okuyisa sente zimaze okuyita nziddukidde Kenya tubuuza ab'e Kenya mwazirabyeko dinedda bokolagana nabo babbi nze ngamba sente we ziba zizze ensi tegenda kukoma nkya twawule parliament ne local government ffe mu system gye tukoleramu tukolagana tukolera wamu ne ba technical staff ate ba technical staff abasinga bakaada teriyo district ku experience gyenfunye bwentunula wa bwanika yakitugamba nga tuli mu musono juzi mu musomo nagamba tosobola kukola mu district nga tokwatagana na kaawo si mukubba mulimu munagenda lwaki akakiiko ka physical planning and engineering tekabayita ne bayita ne bacontractor kuba ne contractor kati essaawa zino ye si musango gwe nze nasaba ne mumpa abagaba kibanga ttaka lyetemangalo Mbabazi yagamba nze nali ntunda tewaliteeka nali ntunda ttaka lyange tebyaggwa tubuuliriza ki twabuuliza ku Yusafu kyovula banze ngamba babuulirize naye nga tugenda mu maaso Lord Mayor asituka musajja wattu baali bamukubirayo Yusafu neebeerawo paaka enkadde bagizimbira sente mmeka zeezo lwaki ekikwata ku muntu wa bulijjo tukiteekamu nkayana tekinvumya mulya nnyama nze gwovuma mulya nnyama ne bakansala abange ab'e Makindye ne bakiyamaani beero siwanu bemuwa omutwalo basajja mmwe tusiiba ku nguudo ate ggwe atasobola nagenda kwogera n'abantu 6 oli kulinnya mulya nnyama kubanga otaddeko akakofiira osobola okgenda n'obeera emabega Bobi Wine ku press conference erinnya mulya nnyama livudde wala mukozi abantu bawano kankubuulire empinga abantu kye batannamanya ng'oggyeko obutamanya n'obuwompo obutakola abantu bawano baagala obbakolera abantu bonna nze mu kalulu akasooka ekisanja kiringa ni ku kadi ya DP nafuna emitwalo 26 ku luno bannamakindye bampadde emitwalo 56 mu ggwanga lyonna nze nasinga obululu mu municipality kukola enjawulo endala waliwo abaali baagala obwemupi ne bamalira ku bwa road council kati obwongo bwabwe bwabatabuka parliament osobola okuyimirira obukiiko bwa parliament akassa ennyonyi kakola emirimu ate si ke local government kubanga mu local government meya bamukwasa municipality tawunikira akawo technical ogenda mwewala otya tuyombe buli kumakya ono omuntu nga bwengenda okusomera omusolo ne tuyisa ne target kyayagala kyoyinza okukolera bannakampala ekisinga okusembayo bannayuganda ng'obagiddeko Museveni so si kuba kisaka Jennifer twamugoba tugobye bakitaka tugobye bahudu tugobye baani ba Hussein Hudu mu kibuga tugobye baani bakajiji what's going on awe wali ekibuzo kyange ekiddako
ekyokola okimanyi oba mukimanyi of course sibosembayo nemwe mwena muli bantu ne tunagende wa mchala Kisakane tugenda ku Lukwago ne tudda kumwe naye kye tulabawo kusika busisimu gwa sirina nze kankubulire mulya nyama olwalero kati ondaba twogera bino kugogonya wali ligenda ku St. Augustine bapejinga luguudo era balodi kansala banga bave makinge bakimanyi okujja ko omukyala gwe namulabye ayereze mu kamera agende katwa bagambe timulya nyama mubi ewa eruwafu bapejinze era ze nagambe mukyala Kisaka kituufu Lord Mayor ayina okuteekayo complaint kubanga ali accountability muwagira 10 ku 10 nenga bwe tukola bano kolwawo bano bakubba ne bali enva ne bali obumonde ne bazikwata nabo bodiringa nabo si bantu kati kozani yange weeni ne banna makinge ekyo nti waliwo kusika busisimu mu bakulembeze mu Kampala ekyo kye mwagala ekyo makindye nkugambye ate makindye tunajawula omukulembeze omulungi kansala omulungi kankibasomese ne bakuleetera ekitabo kino kyonna si kibi nakugambye nti bakansala bange ku lunaku lwokubiri nga speaker akubiriza olukiiko mu speech yange nakitaddemu ekyo mbaka Alanise Wanyala ne speaker n'akiteekamu lwebakyali baffe ne bitukola communication bakiyogeddeko ne bakola statement eri bannamawulire naye ne bayisa ebibiina by'abakyala ne baleeta n'ensonga ya Kasasiro nti bannaye Kasasiro atutta tawuni Kiraaka talina mafuta nze nange kennyini kati ntadde mu mmotoka yange emitwalo 2 gw'ogamba omwezi gumu n'ekitundu sifuna mafuta ku Stewolo naye ng'ate nina okukola bannamakingi zo sente gye ziri ate manyi nze manyine gwogamba tawuni Kiraaka si accounting officer Lord Mayor zaki bagamba messenger wa ED omukubira bwerere mukazi wa Tulizini batawuni Kiraaka babeera nga be accounting officer nga nana magombola galina account kati bavudde eri waggulu baka ba mayor be batulemeseza ekibuga ate gwe bakwasa tebannakola research ndi mba Lord Councillor buli alonde wa Lord Councillor ekinene nnyo bakomawo basatu lwaki buli kulonda ku district waliyo kati mukwano gwange Katabu Moses waliyo deputy mayor wetwali naye ku Lord Mayor wetwali naye ku okutuwaka Nyanjula ne Namazi abasigadde bonna bapya kibuuzo ki mugenda ne mubeera ku Stewolo Lord Mayor ye najja n'ayogera ebibye n'akola mune mubeeraawo Lord Councillor mbabuulira abe wange makinge banjawulo n'abalala Lord Councillor oyina okujja n'otambula Kenneth yajja ku lwafu bajja Moshi yajja Sembati yajja Wafula ajja ne tutambula nga twogera eri abantu so gobona abeera eyo n'olowooza nti okubeera ku Lord Councillor toyina kyogenda kukola ku Stewolo ekyali kyasembayo okukola Alanise Wanyala yakikola n'alinya ku mmeeza nawayo ekiwandiiko nakitopinga olukiiko kikyogenda okukola tetusuubirayo kipya tewaliyo kyogenda kukola ku Stewolo Jennifer twamuvumako ne tuggala ne ziwoofiisi era n'agenda ne baleeta omulala ffe tukanya bagenda era gwe baleeta ava mu State House kakati tutunulenga butu tusooke nze ngamba bwe nti waliwo ebintu bitasaana kati nakwogera nga ffe tuswala bannakampala bankera ku makya mu musana mu nkuba ne batulonda buli we tujja wano tubawa mawulire twafuuka bamawulire tugende tutuule tubagambe akakiiko ka engineering ne physical planning kayite bakisaka iddi ne tiimu ye bakole ripooti bagitwale wa Lord Mayor Lord Mayor ayite agambe speaker ayite council nga tuteesa ku ripooti bagane ni waliwo ne agambe mtu ayita Mayor ate kansala oyita otya Mayor mu structure of authority olaba mu Mayor nze Mayor okujja mu lukiiko lwa authority mba mugenyi oze kuleeta nsonga za kitundu era sizireeta zijja na mu council ey'ekitundu kyo wemmala ebintu byange executive bwetula era waliwo ne kansala yagambye Mayor Mulyanyama tajja mu council nze bambala emirundi 2 business eva mu executive nenjitwala ewa speaker n'agitwala mu business committee speaker n'ashedoringa standing committee n'ayita council ebyo byentwala ku authority awo ye council kati kuyagala Mayor ne suuti yange nzije mbeeraawo nga mukubagana council bweggwa kasita njogera eri bannamawulire ng'olinda BBS olweggulo oba TV endala si Mulyanyama nze ebikolwa ebyange bya ku ground kakati olwaleero abantu babadde bakaaba ne Mayor wange Kiyago Wakiso waliwo omwala Mayanja ogumanyi bukejje gwawula Wakiso
bateekayo box kalavati ebyo bintu bya mulya nnyama kati eggulo twabadde mu meeting wakati wa Nakawa ne Makindye wali ewaffe Bukasoma nyiwo na Muwongo B twagala kukolawo bridge etugatta era olukiiko lwatudde bakansala babaddiko mwe mubeereyo naye nze mbawadde ekyokulabirako buli mumuso gama tuli ba people power tuli ba Nupu tuli ba DP Kyagulanyi ajja kusigala nga w'amaanyi ena abantu batuyola obugere. Very good. O Kampala sigweka gwali mungo omukulembeze oba meya naye lwaki gwe tageti tulina Lubaga tulina Kawempe na Kawagojuliza Central Division ne tujje wobayo Makindye West Makindye biki lwaki era Kasirye Enganda kakati kankubulire mama wange anzaala Owendiga w'ekitiibwa Nabbosa yali ku luguudo lwa Bunnamwaya. Okay. Basasula abantu waliwo kye tuyita special case ng'oluguudo lugirira wano okuvanya Lukolongo gendereza basasula abantu ne tugende Kulambiro Honorable Latifu yali omubaka yatambula nnyo ku nguudo ze Nakawa manya zeewa zekawe bali mwezi ebyakolebwa Nakawa lwaki mulya nnyama mission 226 ye target yayogera ku kigambo obwa road mayor bwagala kati amaje gonna ne bogenda ku mikutu mulya nnyama akola accountability mulya nnyama yali aseteze enguudo nze njagala omuntu asituke mu project neno kati je African Development Bank by the way Lubaga yesinga mu egundi omugabo nze zalina mu enguudo nya ne roundabout naye Lubaga bagambe nti bagenda basasula nze nsiri ewange bakole enguudo naye nga nkyali mulamu nga wakyaliwo omukisa ogwo ngenda genda njogere n'abantu naye bino bigenda tutuusa Bannakampala bamanyi okulonda line-up ebyemu ebikubya ttiimu ya ggwanga kuddira 2 n'omusambisa 5 naye nga bonna balungi teri muzikulembeze mu Kampala mubi naye ennonda ya ttiimu Bannakampala gye balonda bamanye ani alinaana abantu n'ani agenda mu kino oba kitegedde tutunuleko ku kyabakolera ku nguudo kuba nabo era naawo balina Makindye ate nga tugaa nti abakolera ku nguudo zonna mu Kampala oba eziyingira Kampala bagenda kuvaawo nebaayo kansala omwagamba gwe kyoliko kyennyini ekyokusaba ettaka timusaba abantu ettaka ne babawo ettaka lyabwe ku bwereere mukole enguudo ne bamala okukola enguudo ne bateekako emidaala gyabwe okutunda ebyamaguzi byabwe ate mwe bwe mugamba nti mukole ekimufeeko teri ttaka lye tutwala nga terigenda gasulwa Land Road yasinga n'okufunamu kati ebadde ey'ekikumi eyingira ebi bina tuka yita ku Kirombe Road olaba abantu bwe badukandika amaduuka sima bino biwayini bakere biki ani afunamu tubegerera na bwerere kitange ne mange bafa tebagenda kuyita abo bo baleke okitegedde ndowooza baba mugamba lya bwerere ne wabayo bano bakazi enjawukana na bano baminisita ba Museveni kwe kuleeta abantu nga tebamanyi ntambula ya bintu teriyo omuntu gwoyinza kugoba ku Salama Road kuki oba ekikuba mutwe naye omuntu w'omusanga nga atadde ebintu ku luguudo lwo nze nange kennyini nyimirira ku Lukuli Road ne mugamba tokanikirako boda kakiyo kisiko katsembezeri myself soko okole oluguudo nanti tunamala okulukola nga bajja bakanikireko abo tujja bafunira baseseetuka enjawulo y'abano kwe kupakuka ekibuga Smart City ensi yonna eterera n'ebintu bisatu kutereeza nguudo ne bwogende Japan oba mu America kyosooka okwasamira nga wakava kusaawa enguudo noddako emyala noddako entambuza y'amasannyalaze ebisigadde byekola nze njagala waliwo eddiro ly'omuntu w'otuuka nga noba toyagala kujjamu nga tojjamu engatto waliwo ly'otuukamu n'ogamba wano nange sijja kulinnyako kati enteekateeka eri wano yeetaaga okusulawo n'ekipapula ate bane bw'okisulawo ojjo najja kudduka misinde akigyewo akitwale mu naffe tuzimbe enguudo tuzimbe Salama Road olira tuzimbe kikuba mutwe obwongo bwa olowooza tuyinza gituukako tutya ekisoboka twakozesa ekigambo ekinene ekizaamu abantu Bannakampala essuubi Smart City naye nga Road Mayor bwe yagamba sente ate mwami Museveni n'azisala ezitutuusa kati baminisita omulimu gwabwe baali badde batula mu kabineti nga temunateesa ku bya Kampala sente tezitumala naye ne weekyali badde ekyo mpinga oli muteesiteesi wa mikolo omuntu ayinza okukuwa miliyoni 4 omutegekera embaga n'ekulema oli nakuwa miliyoni 120 ate n'ogitegeka enteekateeka n'enkwatagana nti kituufu teryawagira bubbi naye tugezesezza
kivudde nkugamba kubanga omuntu agenda kunkootinga bubi Mulyanyama yagambye no munna Kampala nga bwe ngenda okugamba emisolo omukazi alina akaduuka tetunnateekawo na assessment committee kubanga byonna biri ku Stewolo bava ku Stewolo ne bagereka mubateereddewo enkola ennunga mu mugitutte mu parliament Lord Mayor John agamba sente baazisala naye nazina entono tuzikayaniramu ono omuwulutanyi omanyi buli wookayana n'omuntu ayagala okukuma ate n'ozira abo muwanguyiza nga State House bagamba ezo muzituwe zigenda kuddayo oli mukodo kubanga financial ya buli wetuuka sente ziddayo sina mukodo kyayagaliza ekibuga nga tewali nanteekateeka ntulizimba ekibuga ekirala Buganda ne Kampala kyayagala kati gwe omwanguyiza omulimu gwe nagamba nze naalikoze eki anti mubalaba oba okitegeera so smart city gye twagala nze nga nze era ne bakansalanga mbagamba abantu bafa kasasiro nkimanyi naye kasasiro bwakakerera emmotoka ezze naye ate oluguudo lutwala emyaka n'ebiki n'ebisiibo waliwo n'oluguudo olukuswaza waliwo oluguudo oluyita emabega wa American Embassy olutunudde mu geeti ya Kadino ekinnya kiri awo abawota tebakifaako teri abimanyi kakati nze ne bakansala abafu abasatu tobola bangambye ab'amagombolola naabe wange ng'ogyeko oyo omukyala namulabye ali mu kamera naye woba oyagala okumanya nti okukolera abantu enguudo kikulu tambula nange ekyanfuula mmeeya si sente zange nti ntunda magi gange wabula ebyo mwe bye munnanga nti nsaba abantu naye waliwo n'abansiima oli nagamba nti nze nkusiimya embuzi yiyo kyewatukola twali tetukisuubira kankubulire ndi musajja musiraamu naye nali nkola oluguudo oli opposite police nagenda nenjogera ne bishop owawe ku prayer palace kyakiriyo gimanyi eya prayer palace namenya ekisenge kikomeeri nengende wa kabaka w'ettoola kubanga bwe tuba tukola emirimu gino omukyala yantwala bamuyita ndowooza Herini mwasisita wa Jovia yeyantwala ewa kabaka wa ttoola omanyi mu nsonda awe wali olubiri ne bakkiriza bajjewo emiti oluguudo lukolebwa okutuuka awe wamugenda gye oyo ye Mulyanyama kubanga gwe ngenda okusaba simumanyi oba yeddira ki oba iki oba ki nabadde eruwafu bino byenjogera biri reality nga ngamba abantu ne bagamba waliwo omukyala alina essomero bo baagaana baga meeya zze meeya ogamba ki ne bagamba naye tulaba tutya tukome wano bayinginiya ba consultant ne bagamba meeya leeta tusayinge consent bemuliko abantu esalama banindiridde gw'oli ku Stewolo oba oli mu office kyopostinga esalama bagamba meeyo jaddi okuva ku kalenda paka wali waggulu ewa Mirambi oluguudo lwa Yunula ekola Busaabala road nalusaba General Katumba Amala nga akyali state minister mukankolere akava ku bitala wano ku paka la state hotel yange ne wa mukwano gwange Kitooke oba nayo restaurant paka wali ne bakkiriza era bano abateekayo ebintu mu sente weziri bagenda basasula ne bagenda bantu balina kutandikira Kibuye bakankolere batandikira Busaabala kati abo mbalaba kyekigenda okubeera ne ku mmeeya mbeera ze kyekigenda okubeera ne ku Sserunjogi kubanga tunuulidde ebifo tetunuulidde enkyanja kubeera mmeeya naye abantu balingamba ki enkya sijja kubeera mmeeya kubanga ffenna twatandikira ku bwa mmeeya fe abamu twasooka nakukola nze okujja n'ebyobufuzi abantu balooza nakeesimbayo emirundi ena naye nga nakeesimbawo gumu ku bwa road kansala ne siyitamu ekyokubiri nesaba obwa mmeeya naye ng'emyaka gyenkoze 25 nkolerera abantu mwe mufunye omukisa it is an advantage ne disadvantage okujja mu bukulembeze ng'oli muto bw'onaavaako ogenda kuddayo mu mbaawo zo kati olina okukola ekyo oleme kuvaawo nga tukuteekateeka ku kibuye ekirala kubanga abadde road kansala oba mmeeya kiruma nnyo okudeeka n'otuulanga nga abantu bagamba ani akyakutwala okole ku tteera oba mu kasako ke gw'abadde mmeeya abadde ne service passport oli mudabo kabiri kati olina okukolera ennyo okusigala mu kiti ekyo nga bw'oddaga ate nga bweweteekateeka okuviira abantu baleme kusika bugere so kakati nze nkubiriza abafubuka nga tonnakyamuka ebiseera ebisinga bakansala tuzzaako batono beerabira nti ffe bammeeya tubaliiso oyinza okutunulira road mmeeya yagikola dda CV ye yakusooka n'akola CV ey'obutale eyemumala ojjukira ku butale bwa Kiseka n'Egombe kakati gwe kyenjenje naawe oli mu kamera
naye nga soona kuba lukiiko lw'abantu buli wobera okunga Uganda kunga oli mabega wa kikomera bwogenda keeka mooca tonna kuŋŋaanya n'abantu 10 bannyonnyola KCC kubanga nze ne nsiva wano ne tugende ffenna mpiteekatu bajja kuŋŋaana tubuulire newe ngende eggaba juzi nabadde eggaba nga nambula katale era olwavuddeyo ne ngamba tawuni kiraaka mugamba abantu bave ku nguudo ez'akatale eggaba munda wakyafu mugende mugogoleyo tawuni kiraaka n'agendayo smart city gye twagala gye twogerako nze ne road mayor ne bammeeya abalala si kugoba batembeeyi enkulaakulana tebanga yankima nti woteme jawa ne Bulange ne zeeyongerayo Erungujja woteme ez'Erungujja zituuka e Busega enkulaakulana ebeeramu abantu smart city nze gye ŋŋamba tusooke tukole enguudo n'emyalo tutereze entambula y'amasannyalaze n'entambula y'amazzi kati awo ekibuga kyeseetinga ensi eringanga mwana muwala oba yasoma oba teyasoma asuna ebbere n'okuzza omukono emabega ogenda okulaba nga alina by'atakyakola takyasitama ensi bwetyo bwefaanana bawula baminisita bo bajja ku kimu tugobe so n'olwekyo nze ŋŋamba tusooke tukole enguudo nange sijja kukkiriza muntu ateeka kakiyosiki ku Kampala Road amaloboozi gaffe nga bwe ngogera boda zonna eziri ku mapoliisi ziriko bwa amaloboozi gaffe nze mbeera ano ne ŋŋamba aba boda temukkiriza naye nga sina solution enkeera poliisi minisita n'alagira buli junction ya Kampala wandege ya Kibuye ne bateekawo breakdown ezibayoola abaana enkya najjayo boda endala asasula boda ezi twagala smart city ng'omwana wa boda amanya ajja mu kibuga okukola tusobola okufuna smart city tugisobola nga boda zikyalinga tugisobola n'abatembeyi nga balinga bwe bali tugisobola n'abatundira ku nguudo nga balinga bwe bali nze nali muvubuka bwange nga nategeka luumu yange naye nga byonna mu ebiri goloza no studio nene nnyo yenkana Bulange nete tulina space mwaleeta badizayina muleeta abantu abamanya ekibuga mumumanyi mukola ensobi mugenda ne mugamba abantu bagenze mu workshop kulaba America bakomyewo batubuulire ddi omuntu atuuse ku kisaawe Entebbe ku Lwokubiri emmotoka ya hoteli emulinze bakitaddeko kanjogere ku hoteli gye mmanyi ennyo oba ewaffe emunyonyo hotospa oba gundi hotel africana ne bamuvuga ne bamuteeka ku hoteli n'acekinga ini n'abeera mu workshop ennaku 4 ne mugamba ava mu America ddala abanga kangereza ekyafaanyi ekyamangu omuntu ava e Bushenyi oba ewaffe Gomba pulezidenti Kyagulanyi gy'ava nga bajja Namugongo ne bayita Empigi Baabomaya Kyengera ne batuuka e Busega nedde n'alya n'agenda e Namugongo n'amala okulamaga n'addayo ayinza okubuulira ekiri e Kampala eri mu kyalo y'abanyumya ava Kampala kakati abantu bemugenda okubekimankinga mugambe bamulya nnyama ababeera mu America Bungereza Canada akubuulire ensi bagiteekateeka batya oluza lwaki makinja niramu akataala lwaki olinda gwe bajje bakubuuze bampa ekibuga oyagala bakwa ekibuga nkisirizaini ono aliko mukama wange akoze ebibye era muwe ekitiibwa kye 2026 abantu baleete kubanga balonze ab'oluzungu waliwo ekiseera twabeeranga bonna balooya nakati balooya bw'ogenda mu ggawero wali kwaliko bammeeya abazungu kwaliko gundi kati tunoonya muntu ali practical asobola okutereeza Kampala asikutereeza kwongereza kwebyo kati kankubuulire ekyo ŋŋanda yakisobola tosobola kukwatibwa nsonyi ng'oyingira ekibuga ekyabatoolo betugerega Fort Potro nga kyonna kirina empewo z'emiti yingira Kampala e Busega waliwo omukwano gwange oba kyagaba oba yani akubiddeko okuva e Busega nangamba mukama waffe tulwanirire eggwanga litambule wakya kiraga nti oyingira Kampala ng'otuuse e Busega ekibuga Fort Potro kikuwugiranga miti gwokimanyi nti omusolo gw'abannakampala gwe guzimba obutale bweru wa Kampala Lord Mayor yakyogerako wano omusolo gw'abannakampala gwe guzimba enguudo ejjinja kuba ffe tusolooza omusolo mungi ne gugenda mu ggwanika erya wakati omusolo gw'e Kampala gwe guzimba ekibuga Kotido kati ekyo kyembadde njagala okugamba nenkugamba Namayanja wa mwaka gumu n'ekitundu emiti agisimbye okuva eri paka Kaddugala n'enkondo z'amasannyalaze ziri mu layini kati tunula enkondo za Kampala ova Entebbe nojjanga olina byolaba n'otuuka ewazana kati oli kwolese n'omugamba tuyingira ekibuga nagamba olimba n'oyita awo ewaffe Katwe n'oyita ku luguudo lwa Katwe wansi juzi nayitawo mmeeya waffe Saabaddamu nga nswala wawunya awo nga ku muzikiti wa Katwe no Saabaddamu naye nga naye bano bankiina
waliwo mikwano gyange bali wakulekaana meya waffe naye kati bano banjagala kuki zingadooza gwe tobiraba mbiraba naye noyitawo era nze ku mukolo ogumu wangamba meya ayogere nali ku mukolo ebbanda ng'enkuba etonnye meya abamu ku bameya b'ekibuga ayogere ng'enkuba yakatonnya saavaayo abantu waliwo ewati olina kyokonyeeko okuva lwe twatandise program gwe musolo omusolo naguwuliddeko nejjo mu mawulire kiki kyeweenyumiriza mu musolo gwe mujje mu saagala kulimba bannamakindi yinza okubasomera figa buli musolo gwe tuteekateeka kankugereze ku juzi nayogera mu mwezi ndowooza gw'omusanvu abadde Novemba kuba meya ali entitled okukola accountability okukola olukiiko state of makindi address twalina target wuliriza ne olaba njagala okukaaba nga mpulira abantu bakaayana KCC alina target mu local tax guno mu lufero gwa local tax oguwulira nga tulina target $2.9 twasoloza $2.6 munya 2.9 ye yali target bana makinde ne bawo omusolo $2.6 munya mbadizaki ne tuba n'omusolo local service tax twalina target ya $3.9 plus ne tusoloza $800,000 bafuna ekyo ekibaweesa omusolo katonda gamba mulya nyama netuvaawo twalina trading license buno obufu obumanyi obwabakasaluni omukazi alina dryer 2 n'omugamba alina okusasula $3.6 najjema kindye nasasula tini namba nasasula sign post twalina target ya million trading license ya buwumbi 2 mu million 4 abantu bawa obuwumbi 2 mu million 6 owulira netugenda ku property rents ebizimbe omuntu azimbe ekizimbe kye sente za looni tugabe bannanga omusolo gwe gwegenda okulakulanya Kampala twalina target ya buwumbi 4 mu million 6 n'obugenda twasolooza obuwumbi 6 mu bizimbe apartment bizigo bannakampala bafuna ekyo ko sente ezo ze musolo ekyo kyekibuzo kyenjagala okubuuza kyekinnuma ate okibuuza nze muzisolooze ate mwamuŋŋamba nze kyensuubira nti sente zino kazijje abantu bano mbasabe ekikomera kigazibwe nkizeewo njagala okubuulira okozesa kuziriza wabajjamu kukizaawo zino za World Bank nazo si zaffe kati sente ziri mu Namakindi azifunyemu atya ffe mu nkaayana zizimba kotido zigenze kotido omusajja Lord Mayor byayogera wano bulijjo ngattako bugazi ddoboozi zizimbye kotido goli mu kamera n'akakofiira kakamyufu anti oyagala Kyagulanyi akulengere omanyi oyo wa people power nnyo ayagala simanya Kyagundi oli kumulya nnyama tomanyi kiri kuba Sentemano Road tomanyi kiri Busega tomanyi kiri Busendi tomanyi kiri ku olaba oluguudo wano sente zino we zikuŋŋaanyizibwa z'oyogerako ziddawa zigenda mu ggwanika erya wakati zivaayo ddi okudda emakindi ate nzirabakodi ngenda mu looni wa World Bank African Development Bank kati nga nze omugezigezi kwe kulobingayo egyo emyala gy'olaba n'enguudo obwo obutonotono KCC bwekola kati nga bwe nagamba nagenda Kakungulu bakadde bange abo Kakungulu Islamic nga wabuddemu nengenda mu Kansanga Kibaati obwo buguudo bwenkola buno bwe bampaako obusammambiro ku musolo gwabwe kati kyova olaba njagala basasule looni sente zino zisasule ku looni ya gavumenti naye nga babakoledde oluguudo ku 88 Kyabasafama Radio Buganda osobola otugoberera ku Twitter, Instagram, YouTube ne Facebook ku CBS FM UG oba ku website yaffe eya cbsfm.ug anyingi n'enkya ngenda kukola statement zetukola wano za nkoko ya mutamivu nekesa lucha ffe ne twogera enkya ne bamukwata naye yolwa obutamanya ye n'alowooza tumuyamba naye nga boda zonna eziri ku mapoliisi ziriyo statement ezikolebwa bannabyabufuzi okubagumya naye nga tetulina solution kituufu tugezezaako naye ekisinga obukulu mu local government tukolera maleeto nze tawunikirako wange simanyi yajja atya mu KCC wabula bakansala bange manyi ono wa NRM ono waki tolina kyogenda kukola nga buli lukya muyomba ne tawunikirako ekyo bwanika yakiŋŋamba n'omusajja weerwe nga yakubanga abantu emiggo ntabaazi newankubadde yakolanga ekyo naye abantu bamuwanga olw'obukozi buli kiseera okwawukana oba obutategeeragana kikaga emirimu naye tekitegeeza tugenda kubeera mu parallel ezitamiitinga twazisoma mu primary nti abakulembeze oludda olw'ekikugu n'oludda olw'egundi luteekwa kuba bwe ruti Lord Mayor ne Mayor be bataata
Lord Mayor ayinanga okuzza embeera kyatera okukola bw'atakikole Lord Mayor alina okuyita executive director nga ne council tennajja atula naye mu executive ye secretary amuyite amugambe njagala kino agambe tayinza kunyomba kubanga fena tumuwa respect talina lunaku lwayita ba mayor okujja kunga bya bufuzi potosobola kuyita mayor noyita chairman wa standing committee nze nenzija noyita ne executive yange sijjayo kubanga nze nina okuzaayo amaki ate gwobayise eyo teriyo olusi lugenda nze njagala tutuula nga abameeya n'atuyita egundi gyakola bw'atuyita ayitiramu n'abantu abalala tusooke nga tutulenga ne basajja banne kati yo wakuyita yayita executive ye nze sobola kweyama n'agamba ntya mukama wange executive ye ngeyo yawo naye mukama wange kino kinnuma so wali agadde olukiiko lw'abameeya twakigezaako omwaka gwe twatambula obulungi twatulana ku Sheraton idi yaliwo ne bameeya kyavaawo bwe bakuyita bakuyitiramu executives chairman wa standing committee sibanyoma nze mukulu munnange njogera wali abantu betutwala nosanga nga committee eyise meeya olwokuba wali mutula wali ku caucus ne bakulonda oyite meeya nnyonnyole committee mugambe committee egambe meeya tukuwandiikidde twagala kusisinkagana ku nsonga zino tukuwadde munaku 15 twagala kusisinkagana mbategekere tudde mu board room mumbuze eggombolo litambula ntya wabula meeya ave makindi kyageze kusinkana committee authority omu abalodi bayise sebo nze nina obululu abantu emitwalo 5-6 sobola kubanga njogebwa omuntu alondibwa ali mu caucus n'owandika n'ebbaluwa n'ogiteekako omukono nze kati nyinza okuyita Lord Mayor era bwe mba njagala Lord Mayor on record nvuga emmotoka ne mugamba mukama wange onaabaawo ddi ne ngendayo era juzi twabadde mu kuziika Christ nsambo wa bukedde namusabye ku mmotoka nangamba yite eri tutuule ne tubaamu naye abantu bazze ne tutayogera kubanga mukulembeze oba weefuddise oba waki bannakampala bamwesiga ekisanja kino tolina bw'okimuggyako naye noddira meeya atwala division abantu miliyoni olw'okuba oli wali otudde wali Lord Councillor n'owandiikira meeya ebbaluwa meeya avuga emmotoka tagenda kusinkana mukama we Lord Mayor ajja kutosaaga councillor era waliwo ne deputy executive director yayitaba executive ne bagamba alinnyayo ne bagamba abayitangaani nze nino ate naye waaba mpita teriyo gye baali bampise ne sitegeeza Lord Mayor batuyise mu lukiiko luno era ne bannanga abamu bayomba kubanga mmanyi baginsomesa Sebaana ne Kayanja kansala wa ttaano guze nina bakansala abava ewange ezo njagazaaki be balina okuwa amawulire nina bakansala battaano benkolagana nabo obulungi Moshi Wafula Male Kenneth abo bwe batyo kakati nze kansala wa ttaano so tukole policy ey'obutale ejje mu kanso era nayogera ne Lord Mayor mugayo obutale nagati tetulina buzibu naye envaluyenga y'ettaka ne policy egyegenda okutambulamu we wali challenges so ebintu ng'ebyo bijja tuyamba okubeera structure ate be basoma fe batugamba batuli ba yumeeya naye ate abasoma mpulira buli kansala woloya ne kansala loya atoyita otya meeya nze nkola kankulu